Bwanya gambe wonolwala najje. Era nja kuweereza ka WhatsApp ugambe bannange sorry kati oli otya. Bweziwera ssaawa emu nga ndi wa baby. Aze ndi waka wange. Nange bwe ndwala maama ajja kujja. Naye bamama bajjanjaba kubanga talina kyakkola. Gwe mwana wa ataana akuwaanya azaala ekiri katuwulira amannya g'akuwa. Kati oli kibi erinnya lyo terikyaliwo. Abadde agamba bannange Susan mulwadde munange ate azaala ekibi ate naakola ntya ye wange. Naye nga baani abakuwaga bano abawala b'osanze ku kkubo. Abawala mubeera mu bintu ebitalina makulu. Baby shower, kwanjula shower, kukyala shower, simanyi sex revealing party, simanyi baby simanyi revealing, baby naming, then oyinayo bridal, then oyinayo nga mazima toyinza butabeera mubwavu obadde boogera ku saving. Bw'oba tolina kigendera tosobola tereka ssente. Tosobola ogenda kubeera ng'oteeka mbalala. Waliwo abantu beteekamu ssente ng'omusala gwe gubeera wano ng'alinda abasiru. Gaffe tukwate ogwaffe tuweeyo. Maama anti munange we siibawe ate ani anansondera ku mbaga yange. Ani agambye ogenda kufumbirwa musajja mwavu wa kusondera? Bw'otuukayo mu maaso Katonda n'akuwanga owange. Ewange mugamba bugambi swiri munange ninawo ekiteeteeyi anti Independence Night nagamba make up baby. Nze nebaza Mukama kati ebyo babalimba ng'oli mu kusiga nsigo bwe yavuwala ogenda kwavuwala bw'obadde osondera bakusekerere bakwogereko nga nnyoko gw'otaalabirira nga yaliwo. Nina abasiru b'embeera nabo nga balina anniversary z'okufa. Taata wange nali mwagala nnyo nti saakaba nakaba bwe yafa, naye nga mutwe gwange neebuza ngenda beerawo ntya waatali. Kati nga nze sirina mukaabira mulambo, naye bukyanga afa siddangayo ku ntaana mbuzi ngalo gwe bagenda oziika. Egi gy'emirimu yagikola n'agimala. Nafunayo omwaŋŋamba awo ng'emikolo teginnaba. Bw'otagenda zimba malalo ga taatawo togenda fumbirwa. Konze mugira musinza abafu embaga bw'enegwa nja kujja. Nze kitange bye yali ansabira byendimu byeyagala. Sigenda kuddayo ku ntaana mwebaza, nina kwebaza Katonda. Nze mama wange naye tukwatagana bulungi, tulina bwe tutegeeragana. Alwala kitanda nagamba ddayo ew'omwami. Nze wakitawo nafumba, genda mwana wange genda gamba omwami, gamba mutabani akuweyo emitwalo ebiri tusasula omusawo asiiba wano, nange engeri gy'otaasiibewo nga mpayo ebiri nga ngenda ntukusa. Siyo kya factory kusigaza mmotoka. Toyinza kutta nsulo z'amazzi nti oyagala nnyo amazzi. Nedda. Kati omwana omuwala n'abakulu ng'okyalina bazaddewo, funayo akadde. Abafumbo bw'oba olina omwami nga yakwawula ku bazaddewo, sigenda kugamba vaayo tuula naye omugambe mukwano nina abanzaala, wandaba naye okundaba nina gwe navaamu, siba kuzaalibwa tewandindabye. Naye ate n'abakyala sayidi yaffe, maama wa bbaawo teyazza musango okuzaala mulenzi, naawe osobola omuzaala. Tobeera ayawukanya nti waliwo okwawula nga bakolagana naye nga tamuwadde n'ekikumi anti azza wammwe, naawe omufumbo. Maama waliyo maama omulala sayidi y'omwami wo nga nawe bw'oyagala baleete ewuwo nga gwe maama w'omuwala, naye teyamanya nti oluto olugenda leeta mulenzi. Ne bakkuliza ne bakutuusizaawo
n'ogamba nti tosiima nnyazaalawo tomwagala. So omukyala ekibuuzo kyaffe kiri nti are you a bill or an investment? Are you an asset? Omukazi gwe bayita an asset ye mukazi bayibuli gweyogerako ng'abaana be bamutendereza nga ne bbaawe amutendereza. Bw'oba oli mufumbo ng'olina n'abaana tuyinza obutagenda. Proverbs 31 verse 28-29 eyogera ku mukazi abaana abakuvaamu. Teri mwana agamba bannange nze maama singa bampaamu omulala, naye ng'omwana agamba mami bannange singa siggwe. Naye ne tudda ku mwami wo, omwami nga ddala bw'otunula abakyala abali wano tuleke okwagala abasumba okusinga abaami baffe. Omusumba Katonda yamuwa obuweereza obw'okubuulira enjiri, naawe omwami wo obuweereza obw'okuba nga akulabirira. Naye submission ye esookeraga Katonda nti olina amagezi, kwe kubeera nga omwami wo omussaamu ekitiibwa ng'ekkanisa bwekola eri Kristo. Bino bye tufukaamirira omusumba ng'eka tobikola bya bwereere. Abamu ne pasita no tatumanyi mannya, amanyi feesi ng'obuze, naye nga wali agoloka buli nnaku n'agenda okukola, akuleetere ekyokulya oba abayizi ekyokulya. Ayinza okuba taleeta nnyingi, zaleeta ng'olaba ntono kubanga olina bw'omugerageranyako. Oyagala omwami waafaanana owange, tekisoboka. Katonda akuwadde omwami wo. Nze ntera ogamba wala tofumbirwanga muntu gw'otasobola kuwa kitiibwa, muleke. Bw'oba tosobola kibuwa tomufumbirwa, tomuttira budde, tomwonoonera na ssente ze. Naye n'olaba omukazi ng'abeera ne balinaga n'ekisajja gwe bannanga abasoga bantama bawo omusoga. Omusajja kasitoogeza n'omuyita embwa, manya olimbwa akaseera embwa erinyira kapa. Teri musajja musiru wasa mukazi mugezi, omusajja anoonya kimusingako busiru. Tasobola wasa bw'ata asobole. Kati musiru bwe manya nti oli wansi we. Bw'oba musiru, embwa enkazi bagiyita beach. Ekigambo ekyo kitera okikozesa nga bavuma omuntu malaaya, kubanga embwa enkazi esobola olinyirwa embwa 10 ku kyalo. So buli omusajja lw'omuyita dog manya oli ki? A female dog is called? Kati bw'oba tosobola muwa kitiibwa okolayo ki? Covid yaggwawo, bino bye bagambanga temutambula. Lwaki togenda wammwe? Oba n'ogenda mu supermarket n'ofunayo gw'onoowa ekitiibwa. So abakyala bw'oba toli asset manya oli ki? Oli bill. Omukazi omusirusiru aleekaana. Ogwawa ndiro wakaleekaanira bbawo simanyira byogera waliwo byesaakuliramu saabiraba saabiwulira nange sina we nakiyingira n'ebigambo ebimu simanyi bye mubayita. Ne waliwo omukazi aleekaana ng'olowooza ali ne mutabani we. Nina mukulu wange bamuyita Robina, firstborn wa mami, yangamba omusajja ataba mwana wo tebamubuuza ovaawo olagawo ogenda okola ayina ebintu byeyangamba awo. Nagamba naye ate osobola obibuuza mu ngeri nomasi yonna eraliikiriza ndowoozeza oba ogudde mbabbi. Nagamba nedda nsonyi omukwano ova mu misingi olwedda oba omaze okubuuza ki si nti ovaawa gwe nnyina wasasula renti. Bwe mba sasula renti obuyinza mbujjawa obumubuuza ovaawa. Nangamba omukazi tebamugulira, omusajja bwe bagulira bwakusooka ewaka bamanyi okunsookayo. Naye obeera ku ssimu naye kati olaba aswiri nkuleetera amenvu nkuleetera kino n'oyiye byonna byonna basobole okukola ki? Okugulira.
naye nga wasoose kunnyonnyola nti nabadde ku kyaki twabaddeyo n'ebya kyakigaalo na biki omu yaŋŋamba naye nze mbadde ndowooza kyakigaalo yatusanga tuli babiri 11 wandibadde osimbula kati yekitegeeza bwavaayo mu misingi 3 nebatoke liba lyayidde ddala so wali abo batusangayo naye omukazi aleekaana abakazi katonda bw'aba yatutonda nga tuli helpers teri muyambi munafu kubwayamba okimanyi nti oleeta house girl ewaka nga helper ng'alina okuba ng'amanyi okufumba ng'amanyi byonna bw'atamanyi obimuyigiriza alina okuba ng'amanyi nga bw'oli oba okusinga teri aleeta muntu muyambako waka nga gw'omusinga kati bw'oba help omukazi nga mu butonde bwaffe papasi eyasooka is to be a man's helper kitegeeza nze nzikiriza tubasinga amagezi batusinga okuba smart byanjawulo ndowooza waliwo omuntu nga asomye naye nga talina amagezi abasajja bagezi kale kangamba abasajja bagezi naye tubasinga okuba smart nti smartness eyo yekuleetera okuba nga gw'olowooza tannalowooza katonda akulaga gy'atannagenda nti naye emikwano egyo si mirungi amala kutomera n'ajjukira kati smartness eyo n'emigambo tugirina omukazi asobola okusaba omuzimbira nga takugambye nti lwaki tonzimbira naye swiri olaba otya wano wetulinze ndabanga oluguudo lwa KCCA olugendo oyita mu mizigo gino naye ate abaana be banaaviira mu ssomero bajjaku emyaka bwegiti olowooza bwe banaatuuka okwanjula tunaabaleetera wano ku nnyumba z'amaama gundi omaze omugamba tuzimbe naye nga bw'olina gy'oyise anti abaana bwe banaatuuka okwanjula bagenda banjula naye wababa ono seba ozimba ddi tuddeyo mu kyandikibwa kyaffe omukazi ono tozimbe nze no nakuba abasajja abatalina mmotoka nekitawo tumugattemu yagirina omusajja enna atazimba musiru taatawo aba teyazimbira nnyoko mugaseemu ate baganda bannyoko bo we bali tebawasiza bwe kale then tulina abaana abawala n'abafumbo nze mbairawo siri muntu akyalakyala ennyo nti okwonoona gyendaze njagala omanyire wendi yinza okujja ewuwo mukulya nga nalidde enva zange nenyononerawo nogamba naye mukazi oyo no omulabyerawo naye bwatuuka mu maka tasiba lubuto lwe taba kati mbeewala tuli ku mukyala kati gwe bayita bill omukyala nga ye bw'onoosoma weka bayibuli eyogera ku mukazi omugezi n'omukazi omusiru Proverbs 14:1 eyogera omukazi omugezi azimba ennyumba ye omukazi omusiru n'agimenya yamukomba mu bigere ng'omanyi ekifa ku buli muzigo ne division omanyi meyo omupya omumanyi simanyi gwe yakwana simanyi gwe yaganza simanyi biki simanyi ani kansala n'abavaamu emuto ku kyalo balina mu katabo balina vision book omukazi omwenzi ayambala atya badange tunulira neiba tuli bakyala ffeka omukazi ayambadde engoye ez'obwenzi ye mukazi ayambala engoye nga zigamba jangu waliwo engoye eziyita nga ziyita si omuntu nga waliwo omuntu gw'osanga ng'omusajja alina okuba nga aliko ekikyamu ekimugamba sister ng'era bwamusanga gamba ati ati batera nnyo okumpita ati ati naalongo maama simanyi senga sibinaako buzibu kitegeeza zikasoba empita mmanya tiki naye bwe mba ndi mukyala mufumbo ng'akyali n'agamba maama lengera ekisambi lengera ebbeere mbandika ekikyamu bayibuli egamba omukazi eyali ayambadde engoye ez'obwenzi abawala ebyo bawoza nti atundayolesa amazaawo amangu waliwo yagamba nti obulungi bukola ki ojja kufiirayo naye kasitogeza n'obulumiza omubiri gwo abantu abamu basinza emibiri gyabwe nga ayagala buli omu nga bw'obeera eno
n'ogamba nina ogenda ku street mbuulire enjiri abantu bamanye ku katonda wange. Waliyo omuwala ng'agamba nina ogwambaza balina ogumanya nga yasinza omubiri gwe n'agugulumiza. Musumba atera tugamba nti tulwa mu ndabirwamu, bali tebalwa mu ndabirwamu. Sente ezigula ettaka ziri ku mubiri, sente ez'amabaati kale bagamba nti ali ebyo byabakodo. Nedda, omukazi omusiru bw'atyo. Sente zo bw'obalaabalamu ng'amazima omusajja buli obukadde 5 ogenda okugula ettaka. Nowa naye kati ettaka tujja digula mu maaso tukyalinayo obudde. Kati olaba engatto ze nina omukolo gwa Makula, nina okwambala, ate kati okiraba abasawo baŋŋambye hips zino nina ogenda ozifiiringa sayi. Kati olaba siri ekiwato jimu baŋŋambye membership 15,000 buli wiiki. Jimu 15,000 buli wiiki ng'oyimirira kuuma n'odduka. Singa embwa ekugoba ku kyalo eyo si jimu. Nze